naye essimu ye teyiseemu naye nga buli kyonna ekigenda okubaawo tugenda kuba tukibawa abasirikale be babamugjeeko wadde nga babadde bamukuba nga sirabawo abasirikale abo balina mugaso ndowooza gwakuggyawo mmotoka zaffe muve mu kkubo tuyitewo n'emmundu oba babawa tezibaamu masasi simanyi bakuba mukama wammwe nga bamukugambye nti mukuume ne bamukuba mu ngeri eyo so naye nga bwe baba bamugjeeko olunaku olw'enkya kye bagezaako okuteekawo embeera yonna kubanga enkya bamumanyi Ssenyonyi mukambwe outspoken agenda kubyogera so bwe muba muli lead of opposition mwe baganda baffe aba national unity platform abaana baffe aba security nalabyeyo gundi yaffe ya high command mubeereewo ku guard okusobola okukuuma bakama baffe musobole okukuuma president ayinza obutabaawo ye nga ye mu physically wagwan president ayinza obutabaawo ye nga ye naye ajja kubaawo mu magezi ne leader of opposition secretary general ababaka abasinga bagenda kubeerawo so leader of opposition tugenda mwekuumira ate obaffe twali tugobye n'abasirikale abali bakuuma president mubijjukira mu kukuuma lwe bakuba Ashraf Kasirye lwe batta ne gundi lwe batta ne muganda waffe Frank Senteza fe abasirikale awe Lubaga twali tubagobye bagivuge nga tetulabawo mugaso bakuba abantu tewaliwo kintu kyonna ebibundu babawa gundi kuvugira ku mmotoka kujja nga basowola tewaliwo abaana baffe abasecurity tebakolanga omulimu okusinga n'abavuga oba president baali mukube kale senga eryo esasi eryakwata Kasirye nga lyakwata omu ku bo twaligambye nti kale ne bonna bakolanga ebintu kati noono Ssenyonyi just bitiibwa butiibwa nti bibanga bitiibwa wuuyo leader of opposition nene bakuba emmotoka ne bagituusaawo nga bakuba mmotoka ya mukama wammwe ya gavumenti naye nga nothing gye musobola kugamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti tujja mwekuumira mapa oli safe ya ndi safe temufaayo ndi safe naye nga ngenda kubaweereza nja kubaweereza buli kintu saidi zonna gundi ninayo gundi security ninayo temufaayo waliwo mbadde nerabidde thank you waliwo wananzijukiza genda ku mukutu gwa president waliwo linki eriyo naddala gwali ku ground ng'ogenda kubeera mu polling station z'ogenda okulonderako ze bagenda okubalirako buli polling station eriwo nti oba ogenda kulondera ku gundi ogenda kulondera Kawempe Embogo primary school nti A to Z bwe bamala okubala nti Nalukola afunye obululu 2,000 buteekereyo ku gundi eyo ku app weeri app eyo egenda kubibala mu speed gwe buli polling station waliwo app president yagitaddeyo ne app eyo kanji banyonyole na gwagenda ogisaayo bw'oginyiga bw'oti tegenda kutwala ku Play Store ate tegenda kutwala ku Apple Store tenabeera verified kwezo apps ezo kyogenda okukola bw'onoogidownloadinga ebyo temubifaako byonna bikola ku security yange bw'onoomala ogidownloadinga egenda kweteeka mu downloads ojja kgenda eri mu files bw'onoomala ogidownloadinga ojja kweteeka eri mu downloads ojja kgenda ojja gisangayo mu file ya APK ojja gisangayo mu gundi eyo APK gundi file eyo then ogikoonemu bw'onoogikoonamu era tejja kukkiriza ku downloadinga ku ssimu yo bw'onoogikoonamu ejja kugamba ograntinge permission
Then ku simu ye kutwale mu settings za simu then okkirize permission kubanga ejja kugamba ejja kuhaminga simu yo biki olw'okubeera nti teri verified ku ezo apps kundi ku Play Store oba App Store. Then bw'onoomala ogikonemu ogranting permission o downloading ogi installing. Bw'onoogimala ogi installing automatically ejja kutandika okubuuza amannya go. Teekamu amannya go bya ddala kubanga bino bya nuupu. Teekamu amannya go ejja kubuuza ki egenda kubuuza email yo eyo bagenda kuweereza code eyo gy'okozesanga gundi wali ku verifying. Bw'omaliriza ejja kubuuza ebintu ebirala awo gundi location ebito bisaamu ebintu ebirala tobisaamu n'ebyo ebikulu wali wajja kugamba option wali optional tobisaamu then ogende. Buli kye tugenda okuteekayo ku polling station zonna gw'ogenda kuba okiraba zigenda kuba zeebala automatically. Eyo app has been designed by bwe bakyogera oba was designed by diaspora people ba scientist oba ba IT abali side eyo. So agenda ku gundi ya president gye yataddeyo ogenda kugiraba downloadinga mapunze bwe ngidownloadinga ga ku gundi sigiraba tojja giraba gwe gikonemu bw'ogikonamu egenda kweteekayo mu downloadinga epic ogende mu download zizo awo mu file manager okonewo oginoonye epic ojja kalaba okakonemu bw'okakonamu kagende okakusabe permission ku simu yo okakkirize kagende mu gundi. Bw'oba oli wa National Unity Platform gw'oli mu nsiike olunaku olw'enkya nze ndi ddala muno mu Kawempe. Olunaku olw'enkya tugenda kutalaaga wonna w'omanyi wadde nga poliisi n'amagye biteevuunya. Wabula wenzijidde ku mpewo nga poliisi etegeezezza naawe kiwulire nti motoka yonna etaliiko number plate poliisi egenda kugimpawundinga egenda gikwata ne badriver baako babakwatireko. Kitegeeza naawe bw'olaba etaliiko number plate oyo mumenyi w'amateeka. Bw'olaba omusirikale yenna olwaleero luno bw'olaba omusirikale yenna olunaku olw'olwaleero ng'ataddeko akakookolo oyo mumenyi w'amateeka. Olwaleero situlina security eya poliisi naye ng'ate era kyentegeddeko mu poliisi bagenda kwambaza ab'amagye bagenda bambaza ab'amagye bagenda bambaza engoye za poliisi nakyo mukimanye. So olunaku olw'olwaleero ng'era Daily Monitor bw'ekiwandiise it is true it is a battle between National Unity Platform and NRM and the battle is in between His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Yoweri Kaguta Museveni Nakyemalira. So ogwe ombuuza nti oli side kinange nzija gwebeera side gy'oli Kawempe munene bw'ogende ettula oba obeera eyo nze nange ndi gyendi side wendi. Saawa zizino 6 twabasuubiza nti Mapo Media TV tugenda kubawa buli kyonna ekigenda okuba nga kifaayo. Buli kyonna ekigenda okuba nga kifaayo tugenda kukibawa buli kintu kyonna. Muganda wange gwe atunuulira akakonga ako waggulu okalaba ako bwe katube kagenda okuba bw'oba wa kinkumu muganda wange teeka ekinkumu mu ka inki kali ke bagenda okukuwa ka ink pad okateeka wansi w'ekinkumu tokuba eno toteekamu obikube nti ono nabikola gwenjagala tomuteeka mu face bw'oba ogenda tiikinga mu kabokisi kokka bwe kati tiikinga mu kabokisi kokka tonyumirwa bino si byakunyumirwa. Tiikinga mu kabokisi akaliko ambuleera ne bw'oba otikinga ambuleera wonna ndowooza tulina ambuleera 2 zokka si ndowooza wabula tulina ambuleera emu mukazi omu musajja omu kansala omu ono. Luyimbazi ye candidate owa National Unity Platform. Wenjogerera essaawa zino nga waliwo gempulira nti abakuumi ba Joel Ssenyonyi babamugjeeko naye ekyo sikirinaako bukakafu. Bwe nnakibaako n'obukakafu nja kukizza. Bw'oba oyinaawo kye mbadde njogera wano lead of opposition batutegeezeza nti amagye bagamugjeeko
mu parliament naye gakyali ga mu nkuubo tetunnaga kakasa wenzijidde ngezezzaako okumucontactinga ne simufuna ngezezzaako leader of opposition ngezezzaako omufuna ne simufuna naye akawungeezi agenze n'akyalira muganda waffe ow'amawulire gwe baakubye agenze n'amukyalirako akawungeezi awo amukyaliddeko so amawulire mbaga bagambye naye ku map media tv tetwagala ku muntu kutwala ggulire nti map yali tugambye nange gempuliranga mmwe engezezzaako mufuna ngezezzaako ono agambye confirmed asap naye genfunye gagamba nti bwe baba bagamugjeeko waliwo kye bategeka olunaku olw'enkya ekyokukuba essasi astre mbu quote mumanyi mu okubitema mbu bamugjeeko amagye agamukuuma bamukuba essasi astre naye go gabadde gagasaaki when I can ask go gabadde gamugasaaki olwaleero bakubye emmotoka ndabye statement nesoose kuva wa Nabbanja afulumiza statement n'agamba nti balina bambega muffe be baateeka mu National Unity Platform abababuulira ekigenda mu maaso basobola obbabuulira ekigenda mu maaso naye ate mu National Unity Platform ye kyakoleddemu ekyokulimba mbu mu National Unity Platform mulimu ababadde babagamba engeri gye tugenda okubbamu obululu ffe tugenda kulonda kalulu tugenda nakkakuuma ekyo kyo bwe baba bakibagambye tebabalimbye tugenda kulonda akalulu tugenda kkakuuma mpaka lwe bakalangirira naye ekyokubba akalulu ate ffe tubujjawa mbu naye ate bagenza okubugira obululu bwe baatiikinze simanya bwe bakoze batya mbu ate nga si bwe butuufu Nabbanja bw'agambye naye ng'ate bo bye babadde bakola it is a reverse psychology bo bennyini kye babadde bakola gundi kye yabadde akola bo bennyini NRM kyeri mu kukola nakati bye tusembyeyo okutegeera nti bali ku makyachezi aba ashers ewa bugingo badde batiikinga abagundi ewa Ssenyonyi nga batiikinga ne Wakakande nga batiikinga ku bbiri so babadde batiikinga bo aba NRM ffe tetulina gye tubujja ate era tetulina bwe tusobola kububbira kubusaayo era bo bakimanyi naye kati reverse psychology baddidde byo be badde bakola ensi etunuulire mbu ffe tubadde tubba akalulu ng'era mukama waabwe Muhammad Museveni yagamba ne bannange when you support these guys oba obaki oba obaddensi oba obaki kubanga Muhammad Museveni yennyini yavaayo n'agamba nti ekibiina kya National Unity Platform during 2021 presidential election nti babba akalulu million in number. Such a statement from an old man. Yugundi nevaayo ne ekyo byonna tubona oyo tujja muddako nga tumaliriza muganda wange gwe buli wooli togezaako ng'oli wa Nuupu okujjako nga nawe ogenda kututama tugenda kukukuba n'obwonooba bulijjo tukulaba obeera ne pulezidenti simanyi obeera wano n'otulinaana nnyo ne tumanya nti oli waffe kojja ng'olina ataya yonna eya National Unity Platform either cape oba t-shirt oba mpale oba enne oba oval nojja ekintu kyonna oba t-shirt oba kye ng'oyambadde ekintu kya National Unity Platform enkya kindly please ne bw'oba oli next to president tugenda kukukuba tugenda kuliisa maamawo jjajjaawo sengaawo tukimanyi olina ssente era bw'oyambala onyuma tukwebaza nnyo tugenda kubyambala ku Friday naye kindly please enkya okujja ng'olina ekigendererwa kyo don't put on any National Unity Platform attires kubanga these people baagala kukozesa ezo zennyini okujja okutabangula okujja okwefuula nti batunudde mu box nga si baffe so gwe bwonna wooli nga oli wa National Unity Platform bw'ojja n'otumanyiira n'ojja n'oyambala ebintu ate oba gwe wennyini tujja nakukuba bwamma bwe muba mumulabye nga waffe muve ku bali
nga bulijjo omumanyi nga waffe nga president yayogedde his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kindly please forget olwaleero lwokka olwaleero lwokka temwambala attires za people power stroke or national unity platform temuzambala muddemu okuzambala enkeera bw'ojja okulonda enkyakalulu oba ozze kubeera obuzaava mu ngeriyo oba ozze kukuuma mu ngeriyo n'obyambala toyina njawulo na Museveni toyina njawulo na Mutemu toyina njawulo na mutabani we. So olunaku olw'esibyankya olunaku sibyankya bye tukugamba bya leero okulonda kwa leero essaawa zino emmotoka ziri mu kutambula emmotoka zeetala Kawempe eringa Uganda namba